Mukubanga ebifaananyi bwe mbanga nfudde abakyala abasiraamu abali baawaawo munaaze maiti yange saagala byakumbikulako ombuliiso oluvannyuma nze ni mukazi musiraamu mugende mulaba omulambo gwange nga siri mu firuta saagala mwenna bali planinga saagala kubikkula my dead body era alimpoza alinkwatira ku Snapchat akayindo okagize eriiso olifuule white okitegeera tugenda kuziika muwulidde ebigambo bino bividiyo bino manyi mu busazeemu on my death I need filter weeriba teriiwo temumbikkulanga njagala mujje ku mulambo gwange nga munyiriranga we nyiriridde ku mulambo gwa Isma muganda wange alhamdulillah wa inna lillahi lajiunu Allah tagera kibi mperekedde muganda wange Isma nga abadde ngamba kusiuma amajjo nankwagala nnyo omukwano gwange. We have lost a Facebook mouth motor combat ngotagenda ever to replace. We will never replace Jaja Ichuli. Let the dead teach the alive. Subhanallah. Njagala kwogera kagambo Bobi Wine ke yataddeyo mu luzungu. Let the dead teach the living. Yes, let the dead teach the living. Okufa kwa Jaja Ichuli kukulaga nti eno ensi si ya nnyoko, si ya kitaawo, si ya jjajjaawo, oli wa kufa. Tugenda kufa oba twagala oba tetwagala. Aya yakange gamba buli kitonde ekirina omusaayi olaba gw'osala enkoko n'ogirya. Nze oba nkaddiye oba nkuze naye nga munnange yakikoze wankoze bubi nnyo. Wankoze bubi, you did something unrepressible. Jaja Ichuli mwandi musibye. Jaja Ichuli mwandi musibye wandikubye ku magulu n'abeera omulema mu kagaali n'ayasamira omwo. N'okuba n'okuba eriiso n'olijjamu omuddu ya Rabbi. Alhamdulillah. Bw'amisinga Ibulake Mukasa omanyi peegi ye. Nabagaana okujja nga munzunzizaako amabeere. Genda ku peegi ya Ibulake ofollowinge. Tuli mu biseera bya kunyolwa. Tugenze kuziika bwe butyo nno naye we tuli kuziika nange omuntu abula okufiirako mu Amerika bantu bange. We've gone to bury Isma. It's real. Muve ku bantu mulekerawo okwagala ebyobwereerezi lifuti. Now we have a lot of assassination group in Uganda. Stop asking for lifty. Linya taxi yo. Mwebasire kwini bana bakuba amasasi mu bubina mujja gawulire. Sasa likwata mu kabina olinye motoka y'omuntu. Omuntu Allah yamugerera kufa olengera wofiira ku muntu. Buli muntu wali agumye munne nti Isma bw'aba afudde teyalwadde mboba COVID oba Ebola oba malaria. Tewali yali yagadde muntu munne kufa naddala mu nfanga eyo. Oba twawula ate
oba twawula emisayi nga gw'olina gwa bbulu nze nina gwa reedi, tewali yalisabidde munne kufa, naye ate teri yalisabidde munne kufa bw'atyo. N'olwekyo nansaba nti ffenna tugoberere na ssaala, newankubadde tumanyi nti Ismail wagenze, ffenna wetukola ki, wetudda. Engeri eyinza okuba ey'enjawulo naye nga tuddaawo. Naye ffe ng'abayimbi ku sayidi eno tulina okuba nti tunyoleddwa nnyo lwa nsonga. Nze omu ku bakonvinsinga isima oyo okulinnya ennyonyi okudda e Uganda. Ekintu ekyo kigenda kunsigalako nnyo ng'omuntu, kuba nalumwa nnyo okulaba nti yali alina amagezi mangi mu kunnyonnyola. Waliwo ekigambo kibayita okunnyonnyola, omuntu nannyonnyoka. Tetulina nnyo bantu bangi basobola kunnyonnyola newankubadde babeera bamanyi ekyokwogera. Naye baganda bange tufiiriddwa nnyo. Naye buli awaba ekibi tewabula kirungi. Isma abadde asobola okugata era alese atugasse ffe nga ba bloggers, kubanga at least kati musobola okulaba nti organization ey'aba bloggers kati mirimu tebikyali bya kiyaaye. Ffe ng'abayimbi tukimanyi nti kati tekyasobola kukola nga tetulina aba bloggers. Era baganda bange, bato bange mwenna, katubasabire emirimu gyammwe mube nga mbeera mugikola bulungi. Bamaseeka, taata ne family, Allah abatukuumire era abagumye, era nsaba Allah taata akunkwatireko. Muka muto eva bangamba nti mugere mpola nene Afrika ngenda kufa, kati kangere nsemanye nti Museveni twamukoowa kubanga n'abamwaka batta. Twagala nkyukakyuka. Museveni ebyamulwanya, Museveni ebyamulwanya byebimu essaawa eno ebiriwo, ate kati teesusse. Badde batta balwanyi, batta basirikale, batta bantu baabwe, kati essaawa eno bakuttidde ku bantu ba bulijjo ne bamasheeki, ate era ebiseera ebisinga batta basiraamu. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buli omu waali mu mutima gwe sabira Isma. Nze bulijjo mbadde nkola bulungi emirimu gyange, era nze mu kyumba ky'omuwalabu nga nakimanyiira mpalampa amadala n'esiimuula ebisenge n'esiimuula mukeyifu, buli kimu nkikola, n'esitula gaasi n'esitula amazzi ku lolokisi ebidomola. Naye jjo kyansusseeko, nabadde ndi ku madaala nsiimuula mukeyifu, navuddeyo ne ngwa ekigwo. Saategedde lwaki nagudde, naye teri kinnumye. Essaawa zibadde ziwera nnya gwa kiro, ne bankubira ezimu ne baŋŋamba kojjaawo afudde, kojjaawo bamusse. Ichuli atamanyi Ichuli gw'oyinza omwagaliza ekibi, kojja abadde muntu mulamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nsaba ow'ekitiibwa Allah omugenzi amulamuze kisa. Ffenna ly'ekkubo okufa tteeka, teri atagenda kufa. Ndabye comments empitirivu nga bagamba Doni Asia gwaddako brabra twala tuginde. Alhamdulillah. Wallahi ndina okukkiriza nti buli omu Allah yamanye enfaaye, ate buli omu Allah yamuteekerateekera olunaku lwagenda okuva mu dduniya. Buli omu Allah yamuteekerateekera olunaku lwagenda okuva mu dduniya. Muganda waffe Isma, Allah mujjuludde mu bukambwe obw'ekitalo, mu bulumi obw'essaawa busaawa. Bangi abali ku bitanda Allah bagezesezza n'endwadde ezitawona, abagenda okufa nga balumiziddwa okumala ebbanga. Isma wummula mirembe. Allah kulamuze kisa. Kitalo nnyo noddala ekya muganda waffe Isma Ichuli. Kama kuwumuza mirembe akusonyiwe ebyakusobako.
bantu mwe aba social media mulekerawo okutuwaga sabula olw'okuba mwe muli bakadama muli basekadama muli ku kyeyo tebayina we babajja ffe tuli Uganda bwe tuganda osabula ne mugamba gwe wagwamu gwe mukwano yambuka tubasaba mwe mwambuke ffe kale tuweddemu era namunoomunolaavu masenze naggwamu naweddemu sikyasobola kuddamu kwasama nga ndi wano mu Uganda nga ndi wano ku butaka gwe toyina kyotugamba lavumase wagwamu anti kaduuka wagwamu wali wamanyi wagwamu mukwano tubasaba mwambuke mulekerawo okutumanyira n'okutuwaga ennaku ennumire mu ntaana eyo nga ndiyonzekka waziyidde nzikiza sikyalina gwenjogera naye bantu bonna bantekeko ettaka badduke tulisigala emmanga eyo nzekka byesaakola mbyejjuse kati kambikolera omubigwe ne buli bwe ndowooza kaseera ako omutima ne gwennyamira ne ngamba Ichuli yanguwa okole ekintu kino obudde buggwayo anti buli luki oluzibu oba osemberera entaanaayo naye kati we nawezezza omwaka n'empima ne ngamba oba ngisemberedde eddala oba ngituuseeko olya keeke naye ngeno omutima gwa oba yeno keeke esembye anti eyinza oba yesembye gw'osanyuka naye nga watuuka otuuse ku mugo gw'entaana buli mwaka oguyitawo oba osemberera entaanaayo kati sanyuka naye oyinza oba tomanyi ng'oluba waakagirya booti kati Ichuli kambikole omulundi ogu kuba saawa yonna ajaliyo gimanyi ogenda okkeera wangi Ichuli layira kiberako ku kitimba okakasa layira kituufu layira naye ogenda obivaamu ebyo nga yaweddedde okuziika Ichuli. Omusajja ono afudde nga muzira waddaze nga asabula people power n'okusanyuka nga abaana baffe bafudde yajaganyiza ddala n'agamba n'abalala baffe n'okwewaana nti bo balina emmundu naye ensonga egi etulumye ku Ichuli ono omwana abadde ayogera amazima tetusobola kuwagira kintu kyekimu ne bw'olagawa tewaliwo nsi oba wana wanga bawagira ekintu kimu wabula nze okubanga mpagira kino nga gwe owagira kiri tekikugaana kulaba mazima olina amaaso abadde avaayo n'agamba nti mbawagira naye ekyo kye mukoze si kituufu mukyuseemukko ako kanaye eri tewali naye muganda wange olina kuwagira oba kibi oba kirungi. Olunaku lwajjo nafunye amasimu kumpi calls ndowooza nga 10 nga bafaayo okumanya oba ndi fine oluvannyuma lwa isma all access okufa abamu ne bampa ne ku magezi bambi sirika bajja kutta olulala omulala yaŋŋamba nti nina omwana nanzijukiza nga bwe nina omwana mukwano bino ebintu nabiyingiramu mbimanyi nali nkimanyi bitta in fact nze ndowooza mpangadde na nnyo wallahi luno olugendo lwe nakwata ekyo kyo mukitegeere okiwulidde sirika bajja kutta yali ebaddeko di option mu Uganda mwe mwefuulanga abali mu faamu muli bubuzi oli alondamu bulonzi kagenda okusala be bannayuganda obulala busigala bukaaba buli omu alinda lulwe mbuulirayo myaka 15 mbuulirayo akyali omulamu bonna baafa tusookayo busoosi bannaffe okitegedde sirika bajja kutta tebeerangako option naaka munnayuganda bw'oli kitegeera ekyo ojja kuzuukuka sirika bajja kutta nga abaana bo bagenda mu mawanga g'abawalabu bamuzza mulambo okufiira ewaka n'okufiira ku kyeyo konna kufa sirika bajja kutta nga abaana bo babatwala kubajjamu biwoowoolo bibumba ojja funayo akalwadde bwe kati otuuke mu ddwaliro bakuggyemu ebibumba n'ensigo bagende babitunde oyo sirika bajja kutta sirika bajja kutta ogenda n'opakasa n'okuba ekyeyo n'ozimba ennyumba ye Uganda omusajja omunnamagye najja nagamba wano wange mwenna muveewo n'aleeta emmundu oyo sirika bajja kutta sirika bajja kutta nga bakugoba ku ttaka lyo oyo sirika bajja kutta owulira bannayuganda we mutaaveemu ebyo mulowooza emirembe bagenda gibasitulira bagibakwase teri agenda kukwasa mirembe na mirembe ekyo soko okitegeere nze nkubuulira
bwe batatanze bagenda kutumula olunaku lwajjo waliwo abafudde bangi tebamaze na kwogera ku bino byenjogeddeko nze ndina musajja mukulu oba byendiddeko mbiridde nsinjirabyeko byenjirabyeko temunzijukiza nga bwe nnina mwana kituufu nkiyina mwana muyina naye kati eriwa option kusirika okusirika yali baddeko option nga malwaliro teriyo wadde akalagala nga amapaati g'abakalamojja bafa enjala bagabana magabani oyo yesirika bajja kutta bana Uganda oba muli gwamu ddi obusiru zino ensi z'abasajja ze twajjamu bazirwanirira baafa nno ze twegomba baafa tewaliyo mirembe gigenda kujja na mirembe. Bobi Wine agenda kumpa akyuba Bobi Wine mulaba afuse wa bulijjo bwotambula abantu bamusanga namulabe ni Chakala Land Road afuse wa ebyobufuzi ne Besigye bwatyo mpola munagenda okudda mutega nga Bobi Wine musajja busanga je baleko sebo yono yali yesimbyewo ku Museveni yayugumye eggwanga lino byetuddako ebyo awo wadda olunaku lugenda kuba sobize nino genda mu saluuni kirevu bakikolemu biri sente oba mumpaddeyo kongere mu saluuni akakofiira kano bakavumye nnyo nino genda nendeetayo obulala 6 kanyambo manyi wenjogera kana empala tebeere ensiiwa egonde etuuya namangu kati awo nkateekawo ne kakwata entuuya erinda okuva wano netutambula mu live sikyayagala tuyana aba NRM Secretariat kati awo batunudde eri Toyota nkubira ku simu Toyota yes Mr. Emma nkubi mpita senga nfudde kati sengawo mwenna muwaddeyo ebirabo simanyi Toyota awaddeyo kino Emma awaddeyo kino please mumpenga sinafa siri wa case ndi wa Sandezi 2 mutabulika azirina siri wa case nti ata already nina insurance mu Uganda Funeral Service kakati wenafa tewali nnyo kibeetaagisa please weveemu ompeereze kati mbire wa MTN yes kati ndi ku companies ajati nabukeera yes Abusa banka jensevinga sente zange mumpeereza at least ekirabo banka mugaba ababanka mugaba card Airtel mumpeereze ya time appreciation ndi number one of the clients abasinga okukozesa data jukira tukozesa VPN ani awo omulala share mumpeeyo ku kirabo ngula amafuta number one client simanyi mu aba KFC mumpeereze ebirabo mwagala nfe mujenga mudduka simanya actually I loved him he was taking stress away when we upload I always used to like him awulonfudde mweyogeza no mutablik taina buddogo inja kufa ku sawa 8 ku 9 nga nawedde baziika nga na wakati wali muntu gabatambudde bagezi so dear please ebintu byokuddeyo ne munkubira jambo mu mmotoka zammwe ezampa enkoni mu aba government nga wembanga nina birthday temubako kyemukolawo please save me your jambo ojja kunkubira jambo nkugamba ekigambo pazi omwaka guno ate bangambye ekyuli mbeere mukkakkamu jambo mwazintamya yes waliwo ampeerezaayo ku sente good lord thank you so much neisebo nenwana nempolereza nenjiwa w'omubiri nemusirika busirisi ate abantu bange ababulijjo ebampagira benwanirira basirika busirisi bayitawo buyisi n'obutaayi bwabwe saabapangisa mutwe ogeza okola ensobi nga ate tewampa kirabo simanya abayimbi I defend you when you have battles and you are keeping quiet mumpe sentence asule kididi ajja nsanyuse
Kididi wa bay. Kididi wa millionaires. Satu. Kididi ansanyusa olunaku lwange lwonna stress azibweko. Nandirese bafana wa 5 nandigeze wa bafana nentuka ku studio nentekawo nemuteka mu vibe ne tulyoka tukuba pate nolaba bafana ya nize nina abayimbi bange ku mutima. Yes, nina Roma, nina Gurunedi official, nina sister wa Chozeni Beki, latest of all ayimba. Sister wa Chozeni Beki wancha ngenda teka akayimba ke mu challenge ojja kawulira. Ntandise grooming obwana wa Violet ayimba. Bamumya award ne bajiwa Allen Skin. Allen Skin is upcoming artist. Yayimba da upcoming tukitegeere bulungi. Temuyinza kumma mwana alina mpisa ne muwo muyayi award. Galaxy kikulu y'abayayi. Nimulodi ya single promoting abayayi. Shonga music manyi muganda wa Chozeni Beki mubi era abo nabo tugenda bekuulira mulago. Kamiliyoni yankubidde bambi ku simu kyayikanga ayagala kola ki kumbuulira ku bya birthday naye ambuulirako yakyasindike busindisi sente. Abantu benkolagana nammwe wotampeereza sente. Kakalamu yesina mujjukiza kati Kakalamu ayina ebira. Kakalamu ye bana abaana bebayita abawaka kati ajja genda eyo nti nangulira ekirabo akitereke alinda ajja ngambe sebo ninayo ekirabo kya yakulira oba wajjajjaawe yichule alone. Yes, nga YouTube ekutambuza ekyeyo oli mugagga oli London nawe wenyini okiwulira nga kiva Bulaaya kayiculiko kakutambuliza embeera mu mmotoka ovuga wali wonna nabawonya music atanyuma otambula owulira yiculi wali noseka wekka noweebuuza nogana yakasajja kano nga siri nawo noga akasajja kano ebirala byonna naye kayogera ensonga eziri entuufu weekwate mu nsawo ongulire ekintu. Thank you so much Olivia Nakakande atoyo yalaga wala yasooka mu bonna yasooka mukiro mutumbi nga yantuuseeko ddala ichuli wange Olivia Nakakande ndi kuwaki yampa perfume ng'eriko erinnya lyange ate kati yannyongedde kyali wange Roni mikwano gyange abangulidde designer perfumes presents Mariam Sweet oyo ye sikyayagala namugamba mpe ebintu nentuka nga siina kyamuddiza wininganda Leila Twa ye sente yazimpa dda kati ne Naziria sijjukira nakujjukira nti zaali kirabo naye nga nina bibbebi byange nga byebisooka ichuli empire ewaniriddwa nnyo abakyala abaami mwerwaneko South Africa ate mwerwaneko nnyo Kasha de banka wanimba nojja wano noneekweka nenkuleka nengera still nkusabira mikisa kubanga oli kyali wange. Yes waswa oli nani awo very good birthday tandise oleseyo ku birabo waswa bakoze eki kundaga tugenda ku motoka kati